bw'owulira ebikwata ku ssente za sako ya parliament oba parliamentary sako, omusimbi omungi ogwo gwe batereka mu sako ya parliament, oyinza munnange okwewuunya engeri Anita Among gy'abadde agusomolamu ne weebuuza nti abaaliko ba sipiika ba parliament Sekandi, Oulanya, Kadaaga bo baali bafala, omusimbi ogwo baali tebagulaba oba kubanga Anita Among kyagukoze nkoko ekikola baana baayo. Naye kwegamba bino byonna bw'obitunuulira kirabika ndowooza ntandise ku nsonga gye nagambye okubeera nga nkunnyonnyola nti Anita Among oba oli awo nti bino ebyenguzi kuwanguzi kubba ssente za palamenti biyinza okuba si y'ensonga enkulu, naye ssente ezo zibadde zikola ki? Era awo zitutuusa ku kintu kimu nti abadde ayagala supremacy, era awo wavudde obuzibu. So singa abadde ssente ezo azikozesa ebintu ebimu, era nga bwenja okunnyonnyola mu maaso eyo kuba nina emboozi ku nsonga eyo nakusuubiza omuntu omu mu Nuupu gwe nsuubira okuba nga naye ali mu buzibu ng'ate koko baalina ssente za Anita Among, era nga gye buvuddeko yatulaga bye yatulaga. Kakati munnange nga tutunuulira social media nga batugamba nti ssente ziri eyo mu buwumbi n'obuwumbi obubadde busomolwa mu parliamentary sako, naye ng'ate kigambibwa okuba nti mu zimu ku records ze balina nti mu ssaawa 8 zokka mbu ku akawunti eno eya sako ya parliament nti kwavaako obuwumbi 4 n'omusobyo 4 n'ezigwamu bwava ku sako bwa withdrawingibwa ku akawunti ya sako ya parliament. Kakati kino kiyinza okutabula omutwe muganda wange era ekibuuzo nga weebuuza nti basipiika abaaliwo musimbi guno newankubadde baagulaba mu sako bo baali tebannakyagukozesa oba baali bafala nga tebamanyi kyakukozesa ssente, nga Anita Among yasinga okumanya okukozesa ssente. Nga olaba bannaffe mu gavumenti eno manyi tebyawukana nnyo n'ebiriwo. Bano bannaffe batulaga be basobola okufuga Uganda, be bamanyi, be basobola okuteeseza Uganda, be basobola okumanya ebyobusuubuzi. Omusimbi mungi oguli awo, naye eyo yonna tugenda kuba tutunulayo. Nkugambye leero ndi mu kwogera ku nsonga eno, sigenda kusagaasagana, njagala kugamba nje exhausting. Kakati nti basipiika bano abaaliwo tebaalinawo programs zonna okubeera nga basobola okugyeko musimbi guno mu sako ya palamenti akawunti eno, oba katugambe nti bano baali bannakyalo nga tebabitegeera batya ne ssente, oba baali baagala nnyo ensi yaabwe katugambe okusinga bano abaliwo ku mulembe gwa Anita Among. Kubanga jjukira Anita Among batugamba nti omulembe gwe gukyasinze okudibaga palamenti ebbanga lyonna eribaddewo. Kakati munnange bwe tutunuulira documents bwe bazikulagako ku butya ssente bwe zibadde ziva ku akawunti ya palamenti, oyinza okwewuunya bino nno Joel Ssenyonyi abadde gajja abyogerako butambi bwe buli genda obunoonye muganda wange. Kakati bannayuganda bwe batyo munakkanya nange nti Right Honorable Anita Among omusimbi guno gwonna okugujja mu sako ya palamenti, okugujja mu sako ya palamenti ekisinga okuluma bali Muhoozi Group n'abalala, kigambibwa okuba nti omusimbi guno abadde agukozesa okubeera nga asponsoringa ba candidates abalala, abadde agukozesa okusponsoringa ba candidates mu kalulu atya. Kakati nti mu buli koona yonna eya Uganda gwe nti wonna w'obadde otuuka wano mu Buganda, mu Mambuka, Kampala, Karamoja, bw'ogenda mu Eastern, bw'ogenda wonna w'olaga nti abantu
baatandika okubeera nga abeesimbawo ku bifo ebyenjawulo okubeera nga baagala okuyingira paalamenti. Naye buli eyagwa yeekwasa Right Honorable Anita Among nga bagamba nti omukyalo ono Anita Among yabadde yali emabega w'okulemererwa kwabwe okuyitawo nti baawangula oba oliawo naye era obuwanguzi bwabwe ne bukola ki ne babufulipinga. Era nti n'omusimbi omungi ogwateekebwamu oba oliawo ogwaleetera ebintu okubeera nga bikyuka, ssente ezo zaava wa Anita Among. Kyokka ate ekyewuunyisa Anita Among ng'era alina engeri gy'akozesaamu muhoozi nga muhoozi tategedde. Ye aba amaze okukumakumamu eri bagenda okugira bati nga naye akoonamu ati NRM, yamanyi ba NRM. Kumbe muganda wange oba kati waliwo ogamba kale NRM oba bamusinze kati ono kale waakireka akole ki. Naye kigambibwa okuba nti mu mivuyo gyonna egyali mu kulonda gwonna wonna w'olaga era bw'otuuka wonna wonna bakaba Anita Among. Kigambibwa okuba nti yateekamu omusimbi mungi nnyo era yasindika ssente nnyingi mu miliyoni ne miliyoni okubeera nga basapootinga ba candidates baayagala oba ba opposition oba baawa ye baayagala be yasapootinganga Anita Among oyo. Kati mbwate to make matters worse nti essente zino kigambibwa okuba nti era zaatagetinga nnyo ate bafulaga beyara ba NRM. Zaatagetinga nnyo bafulaga beyara ba NRM era bw'oba ojjukira omuyaga gwaliwo Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yaleeta nti bano baali bazibiridde omuyaga ne gubayitamu kokakana Nuupu ng'ebakubye naddala wano mu Buganda mu Busoga n'ewalala yabakuba nnyo ddala ba MP wano mu Buganda tebaakwatamu basekandi bonna baawoowola buwoowoozi. Kakati era sitiiru bano bagenze okukitunulamu nga balaba nti bafulaga beyara ba NRM baakubwa nnyo akalulu naye ku influence ya Anita Among bagenze okukitunulamu bati nti mu NRM bo balowooza nti NRM erina ababaka kumbe ababaka beerina ba Anita Among. Kubanga buli simu era gy'ofuna okuva mu bannayuganda naddala mu kaseera nga twakamaliriza okulonda balangirira emiranga nga gyonna gikaaba kimu Honorable Anita Among nti ssente zaatadde mu kalulu zibadde nnyingi nnyo okusobola okwenfuluwensinga electorates abalonzi mu bitundu ebyenjawulo. Kati munnange bannayuganda tugenze okumaliriza bano bagenda okwekeberakeberamu nti ebitundu 8 ku 100 ebyababaka ababadde mu abali mu paalamenti si ababadde wabula abali mu paalamenti abaawangula paalamenti ye12 munnange bonna abaalonda nga basponsoringibwa Anita Among era nga kino munnange abantu si kye baali baagala nti buli abantu bonna nga bakaaba mu ggwanga naye ng'ababaka abasinga obungi bonna 8 ku 100 nga Anita Among yabateekamu ssente. Era nti y'ensonga lwaki babadde balina okunoonyereza ku musimbi ku gye yakola kijja gujja nti era kati wano kinnyonnyola nti omusimbi gwa SACCO guno Anita Among ye bw'atyo yagulivurejingirako okubeera nti ate asponsoringa abo abagenda okubeera nga bamukkiririzaamu. Kyokula nga bagamba nti alina structure nnene bwegamba bw'otunuulira ekintu kye kiwanvu okwetoloola eggwanga nti yabadde yazimba structure ye nga nnene yagizimbira ddala. Kakati munnange nga bwe kiri nti ekkomera limulindiridde kitaawe yavuddeyo n'agezaako okubaako kyayogerawo naye nga nze nasooka kufuna ku mawulire nga bagamba nti Neeri Muteeso bwe tujja mu byobufuzi abantu bamukaaba nti kubanga influensinze nnyo ebintu akyusakyusa nnyo ebintu neewaawe yennyini nga bamukaaba naye nga bwe kiri nti munnange bangi baze basibwa era si yasoose era nakutegeezezzaako dda nti ekkomera ddyo limulindiridde kubanga ne Mukula naye yaliyooko bwe tutunuulira bakayuhura baaliyooko bwe tutunuulira bangi nnyo
abazze babeerako embeera ne NRM bagenza okukomekeera nga bali mu kkomera so nga ate ne Gilbert Bukinya yali ku vice president naye yawunyayo okeruzira naye jjukira nti bano newankubadde zaali ensonga za nguzi Gilbert Bukinya bazaali za kyogamu size zamutwaza za kyogamu yadde ebyo byali bwe bityo naye ate Anita Among bagamba nti kibadde kisusse kibadde kikoze eki kisusse era nti abadde awambye NRM ng'agiwambye awo nno ninawo emboozi era ejja mu maaso nga bwe nakugambye nti sagala kutwala budde bungi ku mboozi emu eno yino ngiraba eyisiza eddakiika 10 era njagala ngifundikirire wana tutusinkane mu segimenti endala Mukama Katonda akuume.